Asuze mtyano bannaffe abatuwuliriza essaawa ziweze 3 ez'enkya ya leero mawulire mu luganda okuva wano ku NBS Code Radio mujugumiza ggwanga esinga zonna ze mu biruddaani okugakusomera. Akakiiko akassibwawo ekibiina ki NRM era ssentebe w'ekibiina ekyo Yoweri Kaguta Museveni nga ye mukulembeze w'eggwanga lino Uganda okutandika okunoonyereza n'okuwuliza okwemulugunya kwa bannakibiina ab'enjawulo abaateekayo kusaba kwabwe nga baagala kaddemu okwetegereza naddala ku byeyolekera mu kamyufu k'ekibiina ki NRM akabaka ba paalamenti olunaku lwa leero kayingidde sabbiiti ey'okubiri. Akakiiko kano akaateekebwawo ebbanga lya sabbiiti nnamba emabega lwe kaatandika okukola emirimu gyako era kawuliriza emisango egiwererako ddala. Mu misango gino egisukka mu 300 emirambirira, akakiiko kasuubira nti mu bbanga eritali ddene kaakugisonjola era kamale kawe n'ensala yaako. Olunaku lw'eggulo okusinziira ku bakulu mu kibiina ki NRM, akakiiko kano kaakunyizza omubaka akiikirira ebitundu ebya Budyope y'obuvanjuba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Moses Hasim Magogo wamu ne Geoffrey Damuzungu ng'ono yawaabira Moses Hasim Magogo ng'amuvunaana okunyaga obuwanguzi bwe mu ngeri gy'agamba nti yali yakimpatiira. Ababiri bano baali batunka ku kifo kyekimu era nga bakayanira kaadi y'ekibiina kino gye baggwera nga Moses Hasim Magogo alangiriddwa ku buwanguzi, Damuzungu kyagaana okukkiriza. Kaakano mu kiseera kino akakiiko kano okusinziira ku byayolekeddemu olunaku lw'eggulo, Moses Hasim Magogo agamba nti obuwanguzi akyabulina mu ngalo ze 5 nnambirira era alina obukakafu nti waakuddamu okukiikirira abantu beeyo. Era abakulu batuwuliriza ensonga zaibwe bwe bali kuleeta ekidibairemu sakuba ebintu bwe bali bakoba ati ebifo ebintu byali mu kulonda ate ffe kuberi ekintu kye bakola nti bwe baleeta peni ya green ne sitampu nekiraga nti mu butuufu kulonda kwaliyo nga nikibeesiga bamenya ebifo bye bakoba nti timwali kulonda ajokebwa ffe DRFM za binado abiriku bwino wawewa green ne sitampu daibwe kitegeeza nti bazira hayi katulinde akakibuka ida kulinga mu nsonga daibwe ubona kikanasalawo twakawangula ate katukawangwire mu mazima gaako so tuzira buzibu bonabona kasita tudi nti abasalawo baida kusalawo mu mazima ekibirako kya kaluka isa kali kwira era pulani efe kyetuli olwaleero kano kantu katono kakutugema mu bugeme tumalira biseera ayi tutubona mu nsonga kuba akalulu kugulawo niwo tukola tuyire mu olwaleero akalulu n'efuna ekyenda kabiri. Mu mbeera y'emu ye Geoffrey Damuzungu wano wasinzidde n'ategeeza nti ebyaddala akalulu kano ye yakawangula naye akakiiko akaali kavunaanyizibwa era akaali katwala ebyokulonda mu kitundu ekyo ne kalangirira mu Magogo. Obulimba butambula aya amazima gatambula mpola olwaleero tuyidde wano kuwaayo buli omu kyaidi ku nsonga edigimbagana okulonda kwa Budyope constituency. Nze nina obugumu nti twalibino gye tuwaireyo ibettereyo byonna n'ebituufu byene era omusaada ono nnyina Moses Magogo zinamuwangula akalulu. Byayogera ku byonna nibyayogeireku ife tuleese obuduliza obulagira erala nti ebifo ebisinga byala foomuzi ebisinga bungi abantu tibalonda baalinadde mu maka gaibwe baadiwanikira mu maka gaibwe ate ni kutale center kwene tibatuikiriza kusoma zoni ku zoni bagema bya magombola kyetukobye tribunal nti bwogaita ebyo bye bakolerewo ibwe bye bakolera kutale center nize yawangula obululu buno era namuwangula akalulu nina obugumu nti tribunal ejja kusalawo ekisembayo. Mu mbeera y'emu akakiiko kano akassibwawo ekibiina ki NRM ekiri mu buyinza okutandika okunoonyereza n'okuwuliza okwemulugunya kwa bannakibiina ki NRM bano mu bwangu ddala katandika kasuubira okutandika okuwa ensala yaako obutasukka na lunaku lwa nkya. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko kano, akakiiko kalina okuwa ensala yaako mu bbanga eritasukka nnaku 7 okuva ku lunaku lwe kabeera kawuliriddeko omusango n'okwemulugunya. Ebyo ngo bitadde ku mabbali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina ki NRM mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda Dr. Chris Balyomunsi avumiridde nnyo okutabulwatabulwa amu n'obutategeregana ebyo ebyeyolekera mu kamyufu k'ekibiina ki NRM ng'agamba nti byabaswaza nnyo ng'ekibiina. Okwogera bino abadde asisinkanye mu bannakibiina ki NRM okuva mu bitundu eby'ebusoga ku Fort Lugard Hotel mu disitulikiti ey'Iganga nga beetegekera olukuŋŋaana lwa NRM olw'okubaawo wakati wange ennaku z'omwezi 27 naye nga 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku kisaawe kya Mefuga Kololo. Balyomunsi agambye nti mu lukuŋŋaana luno era bagenda kukola n'okutema empenda ez'enjawulo ez'okutumbula demokrasiya naddala mu balonzi b'eggwanga lino Uganda.
naye twatuula ng'olukiiko olukulu lwa NRM ne bagamba nti abamu abeera ne ballot papers basobola kukiitinga ne tukyusa ne tugamba nti buli muntu wa NRM ali mu register alonde naye kabeereko emisana okuba layini. Waliwo views tafaanagana, waliwo abo abagala gamba layini nungi, waliwo abagamba tuddeyo mu kabokisi. Tujja kukyogerako mu conference tukube vote tulabe abangi bawagiraki kubanga NRM ekkiririza mu demokrasiya abantu kwesaliramu. So okusimba layini kirina advantages zaakyo ate kirina n'ebizibu ebirimu. So tujja kukitwala mu conference waggulu tulinga ekibiina tulabe. Mu mbeera y'emu era agasseeko nti bammemba ku kakiiko kano akafuzi ak'ekibiina kino bagenda kulwana bwezizingirira okugonjoola ebizibu byonna ebizze biruma abantu abali mu bitundu by'e Busoga omuli ensonga ez'ebikajjo, entobazi awamu n'ebirala bingi. Omusasi waffe Elia Mukisa bino yabifunye. Fenga ba SEC members tusobola kugamba nti nsuubiza eddwaliro eri Busoga, nsuubiza oluguudo oba essomero oba ki, tujja okuleeta ebirowoozo ebizimba. Ate bano abakulembeze ab'e Busoga batugambye nga bamukiika eyo mu SEC n'enkiiko z'enjawulo mulabe nti Busoga tesigala emabega. Kati nja kulaba nti twanirira Uganda yonna naye ne Busoga tumanye nti waliyo ebizibu ebikwata ku bantu ba Busoga. Bwogeddeko ensonga ng'ereyo ebikaddo aba fishing community, waliwo ebintu bya environment bya wetlands. Ekikulu kyensuubiza abantu tugenda kuba eddoboozi ly'abantu ab'e Busoga kubanga mu nkiiko mu gavumenti yogera manyi kwogera. So okuboogerera okulaba nti tetukiika mu SEC mu nkiiko z'awaggulu za pate ensonga ez'e Busoga zogereko naye tuzinoonyeze eddagala. Abantu ba Busoga bagamba nti oba tukola gavumenti nti abantu b'e Busoga tetubeerabira kubaweereza emirimu. Bannabyabufuzi basabiddwa okuzannya obulungi ekitundu kyabwe awamu n'okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okutuusa obuweereza eri abantu bannayuganda beewalira eddala embeera yasengavuddemu ngazzeemu ng'ow'embaliga akwana ow'envunza. Obubaka buno buyisiddwa Reverend Father Emmanuel Bagonzi ng'ono yatwala ekereziya e Namirali bw'abadde mu kuziika omugenzi Irene Anyakoti e Namatale mu bitundu eby'ebuwaaya mu disitulikiti ey'e Mayuge. Ategeezezza nti kaakano abantu abasingira ddala obulungi n'okusinga bannabyabufuzi basuubiza nnyo bannayuganda ebyoya by'enswa okukakana ng'abantu bamaze okubawa akalulu kaabwe ate ne baviiramu awo kale ne bafundikira nga bejjusa bingi. Tubona njira gye tutambulira mu tubita bwa musiko ebiina bifuuse ebiina, so abakulembeze nga muli kulya mu big offices muri kwenda these opportunities for you mutusikire ku ebyale bindi enguudo nungi tutambula tweyagala eno wetuyita eno wawuliranga n'omutima okuva wovu okujja abantu awandi nakola ntya bankoba ebisawa munana okozesa imeka okumbikirwa ayi okufuwa mutawula eno okweka nti ndikuidde eno kuziika you feel pain buli tandika oli ku massage bali ku massage nga massage it is not time to massage me lwanguudo daimwe so mutuyambe maguudo dinongoba musikanga muli mu councils daimwe eyo mutusikire ku Europe for us sente no divayo aye enguudo daise dibambi mwatuleka ng'abaana abonaku ate mwaidde tuli ife twabasabira emikisa ate twabalonda kati at the same time tuli mu mbeera enzibu, so I beg you. Ebyo ngo bitadde ku mabbali poliisi mu disitulikiti ey'e Kaliro etandise okunoonyereza ku muntu atannaba kutegeerekeka engeri gye yatiddwamu abantu mu ngeri eyabadde ey'obukambwe obw'ekitalo. Kitegeerekese nti ono yabadde ateeberezebwa okubeera omubbi w'emmotoka namba WA 333 awa ng'eno kigambibwa nti yagibbye mu bitundu eby'e Kampala olwo n'alyoka agivuga paka mu bitundu eby'e Kaliro. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti bino byabadde mu ggombolola y'e Bumaana mu disitulikiti eyo ey'e Kaliro era nga kigambibwa nti ono olwamaze okubba emmotoka eno bw'atyo kwe kugivuga ng'agizza mu bitundu eby'e Kaliro n'agisuulaawo ng'alowooza nti yadde tasobola kukwatibwa era mbu yalese agikwese mu ssamba lya bikajjo. Mano boda kunya malugo omukulembeze w'Ekaliro baza kuyita mwimbe hano mwimbe agalo abataka babe bakambwe ino babandira kumukutia kuza Kampala nabanda abantu bayiganga navutya na pyatule kale nabanga gemere muyaze okukibira abataka bekyalo bamye ne bamuyita basinzirye polisi amani akamoto katika idi bulungi digito namba 383 eri AW eri mu AW mu ibitu mu bagiri ano be abadde mu kana pyanda tumunonya paka mu bibaje.
Ebyongo bitadde ku mabbali abatuuze ku kyalo Busera ekisangibwa mu ggombolola Busakira mu disitulikiti y'e Mayuge beekubidde enduulu eri gavumenti y'eggwanga Uganda baagala mu bwangu ddala engire mu nsonga z'enguudo zaabwe kubanga zifuukidde ddala ndibasa. Okusinziira ku batuuze abali mu kitundu kino bagamba nti kaakano embeera esingidde ddala kwonooneka naddala mu makubo agagali badde gabayamba okutambuza ebyamaguzi era bangi bayitamu nga balinga abali ku mugo gw'entaana. Bano bagamba nti gavumenti y'eggwanga Uganda bingi byezenga esuubiza naye nga tebituukiriza ke kaseera basitukiremu ng'eyateguugwa ekyayi babakolere waakiri ku nguudo oba oliawo embeera eneebeera yaddeko ng'omu by'omweru. Abataka twena tuli wano ku lw'enjira eno eya Busera enjira eno tubisiisa bubi mu butuufu erimu akakoona ako kalimu agabaale agagalimu omuntu gaavu eno n'epikipiki gaavu eno ne supiidi nga mwidye envuga y'abavuka ajja okwekanga ng'atomeire ibaale. Kyokka amabaale gali mu njira amabaale amangi so tuli kusaba obuyambi abakulembeze mutuyambe mutugemereku tusobole okulongoosa enjira eno abakazi be bali kutwala nga bazaala bali kufunira gano jaamu n'ekyenjira eno gye beta Sembuya Road okuva wa Kwaso okujja Ogwamubale Busera si wa Muzeeyi Joseph. Enjira eno erimu amabaale kamaala abantu bafunirewo ebizibu kamaala. Abatuuze abali mu bitundu eby'Ebugweri awamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakubiriziddwa emmere yaabwe okutandika okugikuumira mu byagi kyongera okubayambako okwewala enjala eyinza okugwa ani amuwadde akatebe. Okusinziira ku mukulembeze w'ekika eky'Abamunaana ayitibwa Muzamiru Munaana agamba nti kaakano abantu abasingira ddala obungi abali mu bitundu ebyo ebintu by'okutereka emmere babiviiriddeko ddala naye nga beerabidde nti oba oliawo eggwanga Uganda essaawa yonna liyinza okugwamu nnabe. Kaakano ono ategeezezza nti abantu baba baakulwanyisa bwavu emmere bateekeddwa okugitereka ne basobola n'okufissaako ey'okutundako ate bagitundire ddala mu kiseera weesingira ddala okwetaagibwa olwo lwe banaasobola n'okugaggawala. nga oba kukoze ekyaji kyowali okikoze munumba omunotaamu ensawo daduuma oba 5 oba amaido ensawo 2 oba bukeke iyo kiba kyaji endala tekudooga babalata nibyatukubiriza tibana okwetola mu bwavu tunogwetola mu ife beene nga twegaisi tukoze obwegaisi obwagalala okutolaga emmere eyo kyona kireeta endala mu maka kasi ogitunda era mbakubiriza nti bana mukole ku ebya mu maka ebinasobolesa okuboneka nga bitutula ku mumbeera yetulimu oba n'emmere yaka abaana tebakusumbuwa nga beemmere y'okulya ezira kabiri kyoba ndio nalingalingako omugeri ako kyali ono nyabwaiva naddala abakunganya mbakubiriza abakunganya banange nze munana muzamiro ndi bakubiriza nti banna kyetu twekolemu omulimu gwakukubiriza banaife abasigaye abali kumbali kwa ife abakunganya emmere ebe nga ebaawo kusimba emiti